Niliza amannya gange nze Sebaka Evaristo abangi gwe mumanyi nga kyeyamaani w'abalwadde e Mulago ku Cancer Institute. Kati olwaleero ekituleese wano nzize wano ne mwami Neithan ono olw'embeera gy'alimu nga muganda wange etali nnungi n'akamu. Embeera gy'alimu mugiraba ali mu bulumi obusufu akaaba bukaabi nga bwe mumulaba. Omukono ogwo gwe mulaba gwa kulongoosa naye baali basabye obukadde 5 okumulongosa. Wadde nagenda yeeyo wamufuna atya? Kati engeri gye nafunamu Neithan ono okubanga nkwatagana naye yabeera mu mbeera enzibu ennyo nga bwe mumanya embeera y'eddwaliro nga tolina buli kimu, tolina ssente, tolina mujjanjabi. Kati ne bamuleeta ewange nga chairman kuba omulimu gwange kuyamba bantu abali mu mbeera embi nga bano be mulaba atalina mwasirizi. Gwe mulimu gwange nga chairman kyekyampesa obwa chairman mu ddwaliro lwa nsonga abalwadde bangi ajja nga teyeesobola naye nga talina mujjanjabi naye nga yeetaaga okunywa kati nga n'ekiwundu ekyo bwe mukiraba kyetaaga okwoza. Yajja bbanga ki? N'okulongoosa. Yajja bbanga ki ku ddwaliro? Ku ddwaliro yajja mwaka guwedde. Mwezi ki? Yajja mu mwezi gwa 9. Ani yamuleeta? Eyamuleeta yali mwannyina. Naye mwannyina bw'amuleeta ng'ate waliwo ebyetaagisa ebirala n'aba ng'asobola okuba ng'addayo alabe ebyetaagisa n'okuyiiyaayo akasente ak'okulya nga bwe mulaba embeera kwetaaga okulya ebyokulya byakugula eddagala eryoza ekiwundu lyakugula. Kati tuba tukyali ku ekyo n'eryokuteekako kati ate ne bagamba omulongoosa kyetaaga obukadde 5 okulongoosa omukono. Muganda we yabula mu bbanga ki? Muganda we ayisaawo ebbanga bw'aba afunyeeyo kaafunye najja nga n'okulaba omulwadde embeera gy'alimu kubanga abeera eyo yayiiya ataaka okulya. Naye nga kati ekituleese wano omusajja yewe yali akunyumiza ono emboozi ye gye yavaawa tumulenga tayogera Luganda ayogera Luswayiri. Kale omwami ono yavalira olulimi lw'amanyi Lulango n'Oluswayiri. Oluzungu amanyiimu katini. Kati njogera naye Oluswayiri nduwulira. Oluswayiri ndumanya era lwe tukozesa okwogera naye n'ambuulira ebizibu bye n'aba nga ate talina bwakwatagana n'abasawo nga bwe mulaba abasawo baffe abamu baaki. Kati okuvuunula byayogera nga nina okubaawo n'enzivuunula bwe wajja amubuuzizza ng'ebyoluganda bwe bityo. Kati bwe mbaawo mu ebyo n'omuyamba ne kiba nga kyetaagisa obuzibu ate obw'omulongoosa. Oluvannyuma lw'okumuggyako akanyama ne bakizuula nti kansa ya muluma ow'olususu naye nga baagala okulongoosa omukono. Yajja mu ddwaliro nga kiriwo kityo? We yajja mu ddwaliro kyali kifeenya nga kireeta omusaayi buli ddakiika era kiriwo ekityo nga kiri bwe kityo. Naye mpozi abasawo bagezezzaako bambi kubanga kati tekikyatiiriika musaayi buli ddakiika n'okufeenya kwakendedde naye nga baagala balongooseeko ebivundu ebyo ebirwadde ebyo bye mulaba bajjanjabe ekiwundu bwawo kijja kwanguwa okuwona. Baasaba obukadde 5 okumulongoosa omukono ogwo. Naye ng'obukadde 5 obwo mu buntu tebuliiwo kubanga n'ekyokulya tuyiiya kiyiiye n'enjiiya bwe nfuna kenfunye ne muwaayo bwe mba nfunyeyo akasente n'engula eddagala lye tuteekako nga n'okwozaako okuba nti nno tekyeyongera kukola ki n'enswera okulya. Nga tusaba nti omulabi yenna oba mwami oba mukyala mwenna buli alaba ABS TV alina kaalina konna ng'obusobozi bwe buli tukasanyukira era kyonna ky'oba osobodde tukisanyukira tulabe nga tutaaso. Kati wakyalimu? Kati ali mu kkaaba obulumi bumususseeko obungi. Kale anyweddeko ku ddagala lino lyolaba erya Ekiiro
naye olwaleero liganya obulumi bususse obungi. Tasobola kutuula bbanga liwera. Talinako waŋŋanda balala? Wano Mulago talinaawo waŋŋanda mulala yenna. Bali eri mpozi wa? Lira. Kati ate omukyala we yasigala awaka olw'okuba nti abaana bato tebalina abayamba, ye maama kati ye taata ku byawaka, nga mu ddwaliro talina busobozi bubeerawo, ate abaana tebalina gwe basigala, tabaleete mu ddwaliro bonna, ate ne transipooti y'okuva erira okujja e Kampala nnene. Nga tusaba nti buli mukyala oba omwami yenna awulira bwe kikutteko asobole okuyamba muganda waffe ono, tulabe nga atuuka mu mbeera ennungiko, naaba nga tali mu kukaabanga kati bwe mumulaba ali mu kukaaba yeenyoola afa obulumi. Olowooza kyava ku ki okutandika? Kajjanga kaki? Soka onnyonnyola abantu emboozi eno. Manyi abalabi baffe abali ku mukutu guno ogwa Uganda Kyannaku, wakozeemu ensubisi ABS Uganda Kyannaku, baagala bategeere kiki kyava ku ki, katandika katya? Kati ekintu ekyo okujja kyasookanga kazimba. Bwe kasookanga akazimba, bo ne balowooza nti kizimba ng'ebya bulijjo kijja kwabika kikole ki kiggweewo. Kumbe tekyali kizimba, yali kansa ow'olususu, nga bw'atyo bw'atandise. Kati ekizimba ekyo buli olukya kyeyongera okulya, ne kigenda nga kirya, mu kulaba nga kigezze nnyo n'asalawo ajje mu ddwaliro e Mulago ku Cancer Institute. Bwe twamutwala ne bamuggyako akanyama ne bakizuula nga kansa. Mu kukizuula nga kajjanga katuututtu oba kajjanga kizimba. Kati bwe kijjanga ekizimba ne kyabika, ne balowooza nti kigenda kuwona ng'ebizimba ebya bulijjo. Kumbe tekyali kizimba, ne kiba nga kirya buli olukya nga kyeyongera oggaziwa n'oggejja. Kati mu kweyongera oggaziwa n'oggejja, bwe yajja e Mulago ku Cancer Institute, bagenda omusalako akanyama okukebera ekintu kino nga kansa. Naye bagenza okukizuula nga kansa, ng'ekintu ekyo kigejjedde ddala, buli ssaawa kitiiriika mazzi, kireeta omusaayi, kati ngaawo bw'olaba yeenyoola singa omusaayi gutiiriika. Ekyo abasawo ne bakisolera amagezi, ne bamuwa eddagala lye baamussaako erya kkemo, ne kiba nga tekikyatiiriika musaayi, n'amazzi okujja ne gakendeera. Naye ate bagenda okukinoonyereza ng'ekintu kino kyetaaga kulongoosebwa kiveeko, bajjanjabe ebbwa wali nga tewali kino, kubanga eno ennyama gye mulaba ezimbye yo yamala okwonooneka. Balina ttema wano? Yesebo. Si mukono guno? Ate bambuulira nti bagenda kuggyako mukono gwonna, baatugamba bagenda mulongoosa, naye kyetaagisa obukadde 5, naye nga tebuliiwo, kuba ne CT scan gye bagamba nti kyetaaga CT scan tugenda okutuukayo nga ya $30,000, naye nga teziriiwo, kuba n'ekyokulya kyakuyiiya wenjogerera wano. Nga tusaba nti buli muntu awuliriza yenna, abalabi ba ABS abalami ba pulogulaamu Kyannaku, buli awuliriza yenna alina engeri gy'osobola okuyambamu omuntu ono. Oyambe kyonna ky'oba osobodde ng'obusobozi bwe buli, tukisanyukira. Era kirina kye kisobola okukola, wadde katono n'omulala bw'ayongerezaako, manyi nti nno tutuuka ku kyetaagisa ekikulu, kubanga ajjanjabibwa n'abeera mu bulamu obulungi nga tali mu mbeera eno yakkaaba, kubanga asula atunula, era nga kati bwe mumulaba atudde ku ntebe. Nasani sasa unasikia nini? Nti kati owuliro sasa unasikia nini? Maumi. Ongea na watu waulize, ulikuwa na maumi mingi, sasa unasikia mbaya, unataka usaidizi, wewe waulize kwa lugha yote. Kama mzuri ongea na watu kwa speaker, uombe usaidizi, waulize shida zote. Aya, ongea. I'm called Neithan. Yes, I'm feeling pain, so I'm searching for help. What happened to you? What happened to you? This thing started
a small pimple like that, and then it started to develop. And then after all, I went to the hospital. They operated it. After operation, I stayed for 6 months, and then it started again. And then after all, I went to the hospital again. They operated me at Arua Hospital, and then they took the sample they brought here. So by that time, the result was keloid, something which is called keloid. Yeah? So by that time, I stayed for 1.5 years, and then that thing started again. So I came here, they took the biopsy, the sample here. So they took the biopsy, and then the result came that it was something which is called fibrosarcoma. Yeah. Fibrosarcoma. Yeah. So Where is your parents or your relatives? my parents, they are now late. They are late. What about your wife? My wife, I left them at home, yeah. Where? Home at Zombo district. What? Zombo district, Zombo district, yeah. So you want somewhere, look for somewhere. Yes, I want some help, yeah. Because this one, my friend here, she's catering for me, yeah. Chairman is catering. Just your friend. My friend, she's catering for me, yeah. She's helping me, yeah. So I want help for surgery, yeah. Because the money which I have, it is now over. My friend is catering for me, so I am searching for help, which can help me, yeah. So, what bwatyo bw'aba ebiseera ebisinga. Kati kale eddagala lino limuyambako okufuna okukendeeza obulumi n'okuba nti naafunako ku tulo. Kano kayitibwa morphine, akakola nga painkiller. Kano ka cancer institute. Era omulwadde kati ali mu mbeera eyo, ne bwamira panado ne bwamira diclofenac katamukolako. Kati kino nze nkibagamba kubanga kino nakiyitamu, era embeera gy'alimu ngimanyi. Okugulu wakulabye nakukulazeeko ndowooza. Kati kano ke kamuyamba okwebakako ku tulo n'okendeeza ku kati bw'abanga teyeebase nga kati bwe mumulaba, yeyo embeera gy'abeeramu, abeera mu kkaaba, mu kwaziirana olw'obulumi obumususseeko obungi. Okuggyako waliwo Katonda lwamuyamba n'afuna ku tulo, kubanga ekiranywa miiru za 3, awo afunako ku tulo ne yeebakamu eddakiika. Kano akanywa ka kukendeeza bulumi, kakendeeza ku bulumi ne bubeera butonotono, naaba ng'oluusi asobola n'okuwummulamu ng'okwebakamu. Naye nga bw'aba takanywedde, takombera ddala ku mpeke yatula. Ate bw'akanywa yeebakamu eddakiika, waazuukukira n'awulirawo bulumi ng'era awummuddeko ako. Kakola nga oba painkiller oba kakakkanya obulumi. Kano ko tetukagula. Kano ku Cancer Institute gye kali kati bakakuwa. Era ko tekatundibwa. Nze kyeyamaani. Tegeeza olina abantu bangi bozooyamba. Abalwadde, ye. Era abantu abasinga mmanyi nti abajja e Mulago ku Cancer Institute bangi bamumanyi oba abaali bazzeeyo. Famire. Naye kale ab'eŋŋanda abaliyo nga bw'omanya embeera n'ebbanga talwadde mwezi gumu, talwadde mwaka, abantu batuuka ne bakoowa baabivaako. Okuggyako mwannyina atera okugjawo, ajjawo n'alaba bwe bityo. Ne bw'aba afunyeyo akantu oluusi aleetayo ak'okulya. Naye ng'ate naye embeera gy'alimu nti yakweyiiya, kati bino eby'eddagala eby'omulongoosa, era naye talina busobozi. Kale essuubi lye tulina
kwe kuba nti nze kino nkyebaliza Katonda okubanga tuzze ku pulogulaamu kya nnaku lwa nsonga ye nga muganda wange bwe yawulidde ssente ze bamusaba essuubi lyabadde limuweddemu ne mugamba nti bulijjo ndaba ku EBS pulogulaamu kya nnaku nga bayamba abantu abalina ebizibu eby'enjawulo. Tujja kugendayo tulabe nga naffe banaakola ki, banaatuyamba. Era essuubi lye tulina lya mwami oba omukyala wenna alaba EBS, omuntu wenna ali ku Uganda pulogulaamu kya nnaku, lyessuubi lyaffe ku lwa muganda wange ono okubanga asobola okuwona, kubanga zo ssente tewali bwe tuzijja, n'ekyokulya kyakuyiiya, eddagala eryoza ku kiwundu lyakuyiiya, byonna n'eryokussaako. Naye nga nsaba buli mwami oba omukyala wenna ali ku Uganda alaba pulogulaamu kya nnaku, ng'olina ky'olina kyonna ky'olina ng'obusobozi bwe buli, tukisanyukira era tumanyi nti nno tusalirako amagezi, kubanga bw'oleetayo ekyo. Kati yasula wa musulera ku Mulago ku Cancer Street era we tusula. Okulya mukola muti? Okulya byakuyiiya, kubanga luli emabegako baalinga bafumba emmere ey'abalwadde, naye kati ebya COVID bino ebyajjawo tebakyafumba. Muyiiya mutya? Kati okuyiiya era ekyokulya kyakukola ki, kyakusabaasaba bw'otyo, bw'ofunayo, bwe mufunayo kye mulya nga mudda nga mukola ki, nga mulinda. Kale oluusi wabaawo ne mulwadde munno nga bw'omanya ebyabalwadde tuyambagana lwa nsonga gwe olwaleero oba tolina kyakulya enkya nga nze nnina. Kati abalwadde abamu be tubeera nabaawo abatumanyi, era bw'alaba nga tofunye ye bw'afunaako okulya akuwaako, naawe lw'ofunye n'omuwaako, y'embeera eyo bw'etyo. Tolina kyomanyi ku sitole kono mwami gyava, yali abeerawa, yali akola mulimu ki? Ekyo kale yali avalira naye omulimu kati ebyo byo sibimanyi, kubanga nze mulabidde ku ki, ku ddwaliro nga bamundeetedde nga kyeyamaani w'abalwadde nga yeetaaga kuyambibwa. Mulago waliwo ebintu bye basobola okukuyamba, waliwo ebintu bye nnyinza okulaga nti tebabikuyamba nga tolina ki, ssente. Kati ng'ekyo kye nkugambye ekyokumulongoosa CT scan n'ekisire n'atula saawundi, ebyo byo biba bya ssente. So kati mwetaaga miliyoni 5, nze mwetaaga mwenga abantu bamulongoose. Okuggyako eddagala erimu bwe liba teririiwo bagamba ogenda oligule, naye ng'ate eririwo bw'ogenda ku famasi balikuwa, naye ng'ate kizibu okuba nti lyonna weeriri, naye nga bwe libaawo balikuwa bambi, naye eritaliiwo bagamba ogenda oligule. Naye nga bw'olaba embeera eno y'okweyiiya, bagamba oggula akadagala oluusi nga naka mitwalo egi 3 akaziyiza okusesema, naye mu buntu nga tozirina. Mutubuulizeko mu Luswayiri, yali akola mulimu ki? Nasani walisema wewe ulifanya kazi gani? Mimi? Mimi nilikuwa nini? Pizan. Yeah. Pizan. Nilikuwa Pizan. Local farmer. Okulima. Local farmer. And then by that time also I was selling those small smoker business as a businessman. By that time I was a businessman. So how many children? I have 4 children, boys. Yeah. Some help, yeah. I want people to help me. I'm requesting them for help because I have empty pocket. Nothing is in my pocket. Yeah. So if anyone wishes, they can help me. Yeah. Because the little I have, it is now over.
need 5 million. Yes. Tell them you need 5 million to cooperate you. I requesting them for 5 million for operation. Operation. Yeah. Yes, sir. Soko osemaka namba akesi. Enamba y'essimu Tugenda giyisawo ku screen, yagiyipa oluvannyuma. Yagiyisawo ku screen. Soko osaba obuyambi obusembera ddala abali eyo bonna bateeke ku nnamba eziri awo ku screen kuba tugenda ziteekawo. Basabe obuyambi buto. kati nga nsaba nti nno buli mukyala oba omwami wenna ali eyo gy'oli ng'olina ky'osobola okutuyamba ku lwa muganda wange ono Neithan. Wonna w'oli erinnya alina abiri. Neithan Uluru Mungu. Uluru Mungu means fear of God. Yeah. Nga tusaba obuyambi obwa muganda waffe ono Neithan Uluru Mungu. Nga tusaba nti buli mukyala oba omwami oba omuntu yenna ali eyo awulira pulogulaamu kyannaku ku Uganda. Nga tusaba nti nno bw'oba olina ky'olina kyonna oba kyakulya oba kyakunywa oba kasente kyonna kisobola omuyamba kubanga okulongoosa bamaama bataata mwenna abalaba Uganda kyannaku mwenna buli alaba pulogulaamu kyannaku mbasaba ku lwa muganda wange ono okubanga mulaba obulumi bwalimu bumususseeko embeera gy'alimu yeesusse ogw'omulamuzi ali mu bulumi ng'era bwe mumulaba abeera mukwazirana nga nsaba omukyala yenna omwami buli alaba pulogulaamu kyannaku ng'olina ky'olina kyonna ky'oba osobodde ng'obusobozi bwe buli mu buntu otuyambe ku lwa muganda wange ono. Yeetaaga obukadde 5 obwa Uganda okumulongoosa omukono guno gwe mulaba asobole okuba nga atereerako naye nga tusaba inawo ku bantu b'omanyi b'osobola okugamba bo sure bayamba abantu nga Mama Fiina. Buli ali eyo wenna Mama Fiina tusaba bw'oba olina ky'olina naawe ne Pulezidenti Yoweri Museveni munnange gwe mukulembeze waffe tumanyi nti osobola okutuyamba gw'oyamba abanaku gwe taata waffe nga bannayuganda gwe taata wa Uganda tusaba kyonna ky'olina otuyambe ku lwa muganda wange ono alongoosebwa omukono Mama Fiina naawe bw'oba osobodde n'abalala bessoogeddeeko mannya buli asobola okuyamba agagaliko era masira kubanga okuva ku makya nalongoosezza ku makya kati mbadde sinnalongoosa. Kati tekikuwunyirira gwe gwabeera nayo? Ebyo nabimanyiira nabigumira. Bamuyita Neithan Uluru Mungu. Yes. Ne Honorable Kyagulanyi tusaba bw'oba osobodde. I'm called Neithan. I'm feeling pain. I'm from Cancer Institute. I'm feeling pain every time. So I'm requesting people to help me. Yeah. Tusaba abantu bayambe omukulu ono ali bubi nnyo mwenna bali ku Uganda kyannaku tusaba abantu bamuyambe. Enamba zigenda kuba ziyitawo ku screen kyonna kyobateerako kijja kuba kibatuukako bulungi. Tweyanzeeko.